okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3ABN nkwaniriza nate mu programu yaffe eno Ensulo Ey'enkya. Nze nno aliwo kugikutuusaako, nze omukadde Dr. Saul Mubanda Muigwa nga Mukama nno muweerereza ku kanisa yaffe eyo SDA Kampala Central Church. Nkwebaza olw'okubanga osazeewo twegattako nate. Weewaawo programu eno ebaawo buli lunaku ssaawa 11:30 ez'okumakya, ng'era ekigendererwa kyayo kwe kuba nti tuba nga tutandika olunaku ne Katonda waffe. Oyo atuwadde omukisa okuba nga tusobodde okuzuukuka ne tumwebaza ate ne tulinda okutuwa obubaka bw'ayagala tugende nabwo okuyita mu lunaku. Jjo nno twayogedde ku kwettanira obulokozi bwaffe, era Mukama yatukubiriza nti bwe tuba nga tubadde tuseebengereddemu tuwulire eddoboozi lye okumunoonya nga akyayinzika okulabika, ng'olunyiriri lwaffe lwe twasanze mu Isaaya 55 olunyiriri olw'omukaaga. Kaakati nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekyaleero, nsaba tumale okukoola Mukama atuluŋŋamye nate. Katonda omulungi ow'ekisa, tugulumiza era tutendereza erinnya lyo kubanga otwagala. Weebale okutukkiriza okuba nti tulabye enkya eno ey'olunaku olwaleero. Kaakano mu kiseera kino nkwegayira Kitange oyogere naffe. Yogera nange onsobozese okwogera eri abantu bo, ffenna nno tulokolebwe mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe twegayiridde. Amiina. Olunaku olwaleero twagala okwogera ku kigambo ky'enzikiriza, era ng'ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe kugamba nti mu Luzungu yakiyise Our Sufficient Creed. Mpozi oba oli awo kyewandigambye nti enzikiriza emalirira. Enzikiriza oba enjigiriza eteetagwa kwongerezebwako, nga weeri teweetaaga ate kyakwongerako. Olunyiriri nno olunaatuluŋŋamya mu kyokuyiga kino lusimbuddwa mu Timoseewo, bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo ey'okubiri essuula 3 olunyiriri tujja kusoma 2 olunyiriri olw'16 n'olw'17. Timoseewo ekyokubiri 16-17 ng'agamba bw'ati nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Olw'17 ne lugamba bwe luti omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu
omulungi. Pawulo ebigambo bino yali ayogera ku byawandiikibwa oba kale giyite Bayibuli. Bwe tujja nno mu makanisa gaffe kati agaliwo, ojja kusanga nti buli kanisa erina enzikiriza oba creed, naye ng'enzikiriza zino mwattu zeesigamwako abakkiriza mu ndowooza zaabwe ne mu mbeera eza bulijjo, engeri gye beeyisaamu, ng'esinziira ennyo ku bino ebiba bibayigirizibwa okusinziira ku nzikiriza zino nga bwe tuzisanga mu madiini, mu bisinde oba movements. Nga for example Adventist Church is a movement, naye nga enjigiriza zino tuzisanga. Ekyennaku nti enzikiriza nnyingi ne mu bakristaayo abamu, newankubadde nga zeesisigiriza ku Bayibuli oba nga ziringa ezisimbulwa mu Bayibuli, naye ate ogenda okusanga ng'ezimu zifeebya amaanyi n'obuyinza obw'ebyawandiikibwa. Ng'enzikiriza zino nnyingi, omuntu yeebuuza n'okwebuuza oba ddala abaazikola baasinziira ku Bayibuli eyawandiikibwa ng'eruŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Era ffe abeewuunya lwaki enzikiriza ezo ezimu ziri bwe zityo, njagala okutegeeza nti okwewuunya kuno oba obweraliikirivu buno oba okufaayo tebutandikidde ku ggwe, naye n'emyaka egyo egyayita waliwo era abaali concerned ng'enzikiriza zino ezimu mu butuufu zifa ebya Bayibuli. Mu mwaka gwali gwa 1846, omwezi gwali gwa 2, ennaku z'omwezi 22, omusumba omu gwe bayita Biikya yali nga awonga ekkanisa ey'aba Presbyterian eri mu USA, Indiana. Mwattu yayogera ebigambo ebikulu ennyo ebyali binyweza Bayibuli nga erina okuyigiriza okutalina kwongerwako n'akamu. Omutwe gwaffe gwabadde gwogera ku our sufficient creed. Enjigiriza eyinza okwesigamibwako nga teyongeddwako akantu konna. Omwami ono Biikya yagamba nti Bayibuli yeemalirira mu ebyo bye tulina okusinziirako nga tusalawo ng'Abakristaayo oba nga tusalawo okuba obulamu bwaffe tubuyiringisiza ku ki ng'Abakristaayo. Omubuulizi ono yanyweza Bayibuli nti yeesigika
era esobolwa okusinziirwako. Yayogera nno ku bintu bibiri nga anyweza Bayibuli. Naga nti Bayibuli esobola Bayibuli nga yo bweri yeemalirira. Ekyokubiri nti singa weetantala okubaako kyowanyisaamu Bayibuli oba ogenze mu kubula. Ensonga zino bbiri mu kubuulira okwo kwe yalimu ze yeesigamako mu kubuulira kwe. Era n'agamba nti buli tuyiga ebyawandiikibwa, yes, kituufu tuyinza okubaako ne resources, ebintu ebirala ebituyambako okuyiga Bayibuli. Katugambe tuyina lesson, katugambe tuyina devotion. Naye ebintu ebyo nga tubikozesa, tuyina okujjukira nti yo Bayibuli yeemalirira, nti era singa ebyo bye tukozesezza nga tuyiga Bayibuli, singa tukizuula nti waliwo we bikontanamu ne Bayibuli, ate Bayibuli kyeyina kyeyogera kyekikola ki kyekitwalibwa. So oyinza okugamba nti naye muwandiisi ono owa lesson keyannyonnyodde kabuzeemu. Bwe kaba kabuzeemu weebuuze lunyiriri ki lwe abadde awandiikako. Ddayo mu Bayibuli. Bayibuli ekirungi mu kanisa ya Seventh Adventist nti buli mukkiriza ayigirizibwa era atendekebwa okuyiga ekigambo kya Katonda. So kati ekiba kikuyambako kyonna bwe kiba ng'olaba kirimo okukontana, ddayo ku Bayibuli, kuba Bayibuli yeemalirira ng'ennyiriri ze twatandikiddeko Pawulo ze yayogeddeko nti zimala. Yes, omubuulizi ono yagenda mu maaso n'addayo ku lunyiriri lwe twasomye, oba oli awo kanduddemu, naddala olw'16, Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu olunyiriri olw'16, lwagambye nti buli ekyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigiriza, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Tujjamu ebintu 4 bye twagala okusimbako essira mu lunyiriri olwo. Ekisooka nti okuyigiriza, okuyigiriza amazima. Njagala okutegeeza nti mu nnaku zino ze tulimu si bantu bangi abeeteefuteefu okuyigiriza amazima. N'abazadde bangi bafuna obuzibu okubuulira abaana baabwe amazima. Abaami bangi bafuna obuzibu okubuulira bakyala baabwe amazima. So nga ate n'abakyala bangi ojja kubasanga nga tekijja kubanguyira nnyo okubuulira oba okuyigiriza amazima. Naye amazima ago agakulemye okuyigiriza, Bayibuli esobola okugayigiriza. Ekyo ekikulemye okukola, kubuulira abaana bo, singa obayigiriza okusoma Bayibuli, n'obawa akadde okusoma Bayibuli, ate amazima ago gwe agakulemye okubayigiriza, Bayibuli ejja gabayigiriza.
waliwo ekinsanyusa ennyo nti bwe tuba nga tuyiga awaka mulijeeyo mwenna musoma lesson kwegamba n'ogira gwe soma luno olunyiriri gwe soma luli ogenda okumaliriza okuyiga awo nga bingi gwe ne byotandyogedde bayibuli emaze okubyogera. Ekyo nno kikulu mu kitabo kino ekyemalirira bayibuli. Ekyokubiri kye twagala okusimbako essira mu lunyiriri luno okunenyanga. Yes, era mu nnaku zino bangi batya okwogera ku bikyamu. Bangi balina bakama baabwe abakola ebikyamu naye nga batya okubagamba. Instead bababuulira ebyo ate bye baagala bawulire nga tebabayamba. Naye ekyo ggwe ekikulemye okwogerako mukama wo oyo oba mukyala wo oba mwami wo muyigirize bayibuli, muyige bayibuli, naye bayibuli ejja kukyeyogerera naawe weewuunye nti kano kabadde kannemye okuyisaawo naye bayibuli yo ekayisizaawo. Ekyokusatu omwami ono Bicha kyayogerako naate nga ne bayibuli yennyini ekyogera mu lunyiriri olwo olw'16 oba mu nnyiriri ez'ebbiri n'olw'17 kye kigambo nti okutereezanga. Yes, ng'ensobi zimaze okugibwayo waliwo okutereeza. Mu kanisa tuyina church discipline. Church discipline waliwo oluusi abantu abakkiriza nga babadde bagenda okubateeka ku church discipline ne balyoka babuuza nti mwe abanteeka ku discipline mulina buyinza ki? Yemmwe muli batuukirivu nnyo. Naye Oluganda abantu bano abakuteeka ku discipline, yes, bayinza okuba nga si be batuukiridde kuba ffenna wadde bakadde bakanisa wadde basumba wadde badinkoni ffenna tunoonya bulokozi. Naye bantu bano basinziira ku bayibuli. Bayibuli mutuufu yeba egezaako okukomyawo. So n'oyo akwestioninga church discipline naye asome bayibuli. Singa bayibuli anaagisoma obulungi ajja kutegeera nti Mukama yagezaako mugamba nti nedda kino ekkubo ly'okutte kyamu komaweeka. So bayibuli ojja kugisangamu n'okutereeza. Omuzadde abadde atiitiibye omwana bayibuli ajja kugisoma emugambe nti bw'oba toyagala kukuba ku mwana ate omwonoona bwonoonyi. Omuzadde oyo naye bw'anaakisoma ajja kuga omwana wange gamba muyiwako ttaka, naye asobole okuba nti amuzza mu kkubo eggolokofu. Yes, n'alyoka ekyokuna n'agamba nti olw'okubuuliriranga okuli mu butuukirivu. That is, we are talking about training, education. Mu by'omwoyo. Bayibuli eno era yejjanga etuteekateeka ne tukula mu by'omwoyo.
abaweereza ba Katonda ne bayigirizibwa ne bakula mu by'omwoyo. So neweesanga nti ekitabo kitukuvu kino Bayibuli kimala byonna. Gwe oluganda mwannyinaze ampuliriza enkyene ey'olwaleero, njagala okukuleetera ekitabo kino Bayibuli. Yes, saagala weeraliikire nti ate kino ekitabo ekirala sikirina okke bw'oba obifunye nabyo bisome, naye ng'osoose okusoma Bayibuli. Bayibuli eno ekubeere ku lusegere. Ekyewuunyisa nti Bayibuli eno esobola okwogera ku bintu byonna bye wandyagadde okuwulira. Topics zonna weesanga nti ne ba motivational speakers nabo bangi ne boogera ebingi era babijja mu Bayibuli. Kale enkyene y'olwaleero Mukama atukubiriza twesige ekigambo kye kino kuba kyaluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu ate kirimu obubaka bwonna bwe tuyinza okwetaaga. Ate ffe abazadde njagala okutegeeza andaba nti Bayibuli esobola otukolera ebyo movies bye bitayinza kukola. Bayibuli esobola otubuulira Mr. Google byatasobola tubuulira. Bayibuli esobola otukolera WhatsApp byetasobola kukola. Bayibuli esobola okukola okubuulirira kansala gw'onawane ssente kyatajja kusobola kukola. Bayibuli esobola okutubuulira n'eyigiriza abaana baffe novels bye zitayinza kubayigiriza, oba amawulire oba phoenix oba ebirala byonna. Bayibuli esobola mwattu n'okukola ebyo motivational speaker byatasobola kwogera. It's a sufficient book. Kirungi era njagala okukubiriza nti olunaku luleme kuggwako nga tosomyeko mu kitabo kino, kuba bwe luggwako nga tokisomyeko ojja kuba ofiiriddwa amaanyi mangi agandikuyambye okuyita mu bulamu obw'ensi eno ng'oli muwanguzi. N'ebigambo ebyo njagala okwebaza okuba nti obadde wamu naffe enkyene y'olwaleero, ate nekkubiriza okuba nti era oyongera okuba naffe buli lunaku ku 11:30. Katwebaze. Oli mutukuvu nnyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, weebale nate obubaka buno bw'otuwadde. Weebale ekitaffe kyo kino ekitukuvu kye watuwa. Kitaffe nno okuyita mu Mwoyo Omutukuvu tusaba otukubiriza okukisoma, ate bye tusoma bye tuyigamu tubiteeke mu nkola. Kaakano abaana bo bagenda okufuluma, ogenda okukola emirimu egy'enjawulo, ogenda mu bifo eby'enjawulo. Nkwekayirira Kitange bamalayika abalungi kabagende wamu nabo, obaŋŋamye obawe omukisa era akawungeezi buli omu akugulumize olw'obukuumi bwo n'obugabirizi bwo mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.